Endobeso. Kugenda mu mukaaga tefama ekintu eky'omuziki. John nkulamusisa ssebo. Kale mukama nawe je wale onjobeko ne kadima. Oyogera ne kadima ku BRFM ekintabuli ky'omuziki wano namayanja ne kaboggoza mu tabbizi. Oba kunkubira tata njala kuntasa nina omugugu ogunti. Ssebo. Mama omanyi kadima abaganda balina bagamba olugero. Neighbor love your neighbor mwagalane emirano naye nina neighbor gwe nasenza gwe nasembeza anfukira akayinya mu ngatto. Iki? Bannange tebayambika kadima omusajja ngajjanga asenga omanyi bateka government bagamba nga tonnazimba okozimba ettooyi kituufu naye omusajja andaje nangaamu ne sirina kukwasaganya busente tewali naye kansooka akayumba ngira ngendako ebijimusa mu buyeewo konze tewali buzibu tulina kuba baneiba naye banga kiina ngamba omwezi gumu njakwamaliza akantu kange naye omwezi ogumu ne gufuuka musu gwa kanyanya n'ayingira emyezi 2 emyezi 3 kati tuyingidde emyaka gigenda mu 2 emyaka 2 omusajja ebijimusa abireeta kyange kyokka omusajja anfukidde akabizi k'ebanga ng'olabye kadima nsala kunyamba omunkubireko kadima omanyi omusajja waliwo nekyawa netekako akakufulu kadima nga tolina agifuula eyiye n'akakuba akakufulu n'akamenya naye kaŋŋamba nze sinamala yangu yagala ndagewa mwerinaaniganidde ddala tulinaaniganye neiba wange musenze neiba wange neibawo omusajja nfukire ebyo sibalina kumanya banne ebyo byowulira bantu natta ne munne ng'olabye kadima ntaasa okubeera ku musajja omugambe nze ngina mweta abaana abebyobuyonjo abalambula zitooyi naye oba akasente talina ani wadi talinayo kati bannaye kati okumukkiriza mu yange nayita buzibu oyo ne minisita gwe nawulira akuba abantu okubutabana ka buyonjo anyambeko. Okay, kati ye bw'oyogera naye agamba atya? Kati yateekamu ekibuli omuntu wamenyera akakufulu ng'okataddeko. Ebyobuntu byavaawo kati kibuli. Onatusonyiwa okusekamu naye kibi nnyo tukusaasira. Kati nze oyagala njogere naye oyagala ave mu ttooyi yadde mu yiye. Bannange sibalina kumanya kyonna oba agulezi baketi ave ewange. Okay, bamuyitaani? Ye Segujja. Segujja zino ze nnamba ze wataddeko? Omunyamba omunkubire taata nnyamba ogenda kuwonzadde. Kale tovaawo kangezeeko. Ekyo. Ndabe embeera bweri naye munnanti naye ekibi kwe kumugoba nga talina wadde naye emyaka 2 gyo mingi. Bana mingi ajja anseetula musimanyi emyezi 2 kati bannange. Kale kamukubireko tovaako bubeera ku radio tuwule kyagamba. Kale mukama wange. Hello? Muzeyi Segujja. Wangi baba. Nkulamusiza ssebo. Ale ssebo nange bwenti. Obulamu. Lungi mpozi mweyo. Gye tulinze bampita kadima. Ssebo. Nkubidde okuva ku beat wane ekintabuli ky'omuziki mu program gigenze gitya? Kakati? Ssebo. Oyina mulirwana oba muyita John? John. John atukanye neibawo. Mutegedde. Omumanyi. Kale ensonga enkubisizza essimu. Ssebo. John aŋŋambye njogereko naawe ensonga ya kaabuyonjo ya Toyi. Toyi? Toilet ya John. Ebaddeke. Gy'okozesa? Toyi, kale. Wangi? Bwagambye. Anti aŋŋambye. Nti gye weeyambisa. Otera okugendayo. Kaakati agambye nti ogikozesezza emyaka 2. Emyaka 2? Ate wamugamba nti mu mwezi gumu nga wakajjaawo ogenda kuba ofunye ettooyiyo. Kyo kituufu naye ebintu bya Toyi muganda wange nga tasimika. Toyi tesimika baaba. Nkitegeera naye oyiya n'ofunayo akasente n'osima kuba kati emyaka 2 oli mu Toyiyo oyo atuuse n'okukulangiriza. Naye si myaka 2. Banga ki? Mwaka gulinga gumu na kitundu. Era bbanga liba ddene. Bbanga si ddene. Naye musajja kuba ebizibu by'abasajja abimanyi. Kuba kati nze nali sinnabasima yange. Oyo tonnabasima yo. Ne ŋŋamba kaneeyambiseeko ku ye akuba obuzibu obwaliwo oba nali saamugamba bulungi. Nga liba lisusse eryo. Ebbanga ddene naye baaba sirina wakupama muganda wange. Nanti kaakati toyina. Nkole ntya baaba? Ate nze akuwa ekyokola obadde ekisinza akuwa ekyokola kati kyolina okukola nti kuyiiya kasente funayo. Muganda wange
tesimika nkimanyi okyengambe toyi tesimika naye weefiiriza akasente nakefiiriza naye toyi tesimika kati siina wakupama mu budde mpola kati ebigambo njagala tubigire tubiwumbewumbe koyina abaana mbayina kati mwenna mweyambisa oyina n'omukyala waali naye yapama ku mulimu abaana be batera okupamayo. Okay, kati tujja tereezaamuko ku lulimi tuli ku leediyo naye kaakati nsaba tukole bwe tuti obutakalubiriza oli toddamu kweyambisa tooyi yiiya nnyo ofune ttooyi muganda wange kati mpame mu nsiko olaba kirungi okupama mu nsiko ensiko togikozesa kuba tekikkirizibwa naye yiiya obakuwa ennaku ngazi kati oyagalayo bbanga ki baana sisobola kugamba kuba naawe olaba akasente ka bugubi kati simanyi bbanga tuufu kati ye obadde oyogeddeko naye njogeddeko naye era kwali ku leediyo awulira waba awulira muganda wange nsaba anyongereyo kale emyezi nga 8 ngiye wempama naye kaseera kano siina bulungi sente yakusima kati angobera wange ngende mu nsiko yandimpaddeyo emyezi nga 8 noonye wempama awalala kati siina wakupama angobera wa emyezi egyo mingi baba kati ulira obubi si masannyalaze nti bagenza mukuba bbiiru nkimanyi anyamba nyongereyo ngira mpamamuko nga bweneeyiya kigambo ekyo tokikozesa nnyo ola muganda wange kale kakati oyagala kwongera ebbanga anyongereyo ebbanga kale katugendeko mbawuliriza tulabe toyina pulaani yonna yakusima ttooyi pulaani nandibadde nayo naye akasente kati essaawa zino abanga ngobera mu nsiko ate nga tugenda nga tesi kirungi kupama naye kirala ekigambo kisusse mpola lwaki wamenya kufulu ye kufulu nali ndi bubi nali siina wakupama kaseera ako atugambe wagikuba ennyondo n'ogijjako kyo kyatuukawo kyajjanga accident naye wali bubi ngenda kukubirako tulabe tuyinza okusonderayo akasente n'ozimba ttooyi kale baaba munaaba muntaasizza oyagalayo ya sente nga mmeka ttooyi mitwalo nga 4 akati tofaayo tugenda kwogera naye tulabe engeri lugendo kikwasaganyamu kati sebo kyembuuza nyongere empameyo wangi sebo mpola ffe tugenda kwogera naye kale baaba nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ekintabuli ky'omuziki ekisinga zeega yakutte sokwizi babyowuliranga naye omusajja oyo tamanyirayo yeta ngundi mpisi kundi agenda muteereko kufulu 8 olabe bw'ataasima ettoyi ku liitiriiti muwulire bwavevenga aye omunajja omalira ebizibu byo aye no tebalina tayima ateeka wabbali n'olemwa Meya Kawempe addako olale kuweereza mukulu Kadima ono Naalongo Katogo ku Kyoga. Kantumire ku bantu bange tata wange omulungi omwami wa Francis Nakigudo maama Gloria Nakigudo ngambe Nakigudo kali Naalongo nedda sawa siza kutumira jatumire sawa z'okutumira nga ziza mamulugwe mukulu Kadima bale kuweereza nze mulugwe emekigenda ko kimugombola Rwanda omusajja ebintu bannaye ali bubi omusajja agiramu yange agira yetaasizaawo nyongere nkolera awula bannange ajje wange bannange naye omusajja oyo bambi ayogeza obukakamu bambi wagwa kufa abalina ez'omu nnyumba oba anaakikola atya wena omusajja mukulu teweemamaaza ozimba otya ennyumba nga tonnazimba ttooyi va mu ttooyi ya munno bwe kibasa ekyo bakuleetere poliisi bakusibe va mu ttooyi ya munno timbatoolo ng'atabuse oyo omusajja mugayaavu asaana mbooko n'akamanyiiro kanje ebbanga eri lyonna nga tosimanga ttooyi ozimba otya ennyumba nga tolinaawo kaabuyonjo naye nno Fiona mubyogera ebyo baami nga tekinnabatuukako ebiseera ebisinga bwe kikutuukako okiwulira nga kikkubira ddala naye katumusabire ajja kubanga mukwano afuna kaabuyonjo bya kaabuyonjo si byangu tosobola kugamba nti oba ki katusabe ajja kubanga mukwano mukama mutaasa kansembeyo haji wano
Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambira Kabuwa. Omusajja ng'alaajanye nnyo bannange bamulekere eribbanga lyagambye naye baliteeke mu buwandiike eriggwako abo bamugoba bulungi kubanga obuwandiike bubaweere buli naye okwogera obwogezi kiyinza obutayamba. Sigadde ne Haji Kasule Kabuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo bannafu bannyo bali basabu